Yes, tukwaniriza ku TV ez'enjawulo. Obulamu bugamba ki? Obulamu bulungi. Amanya gange bamuta Angela Sama okuva e Uganda. Ndi muna Uganda munammwe. And Bamunominatinzze mu People's Choice Awards sebo. People's Choice Awards ziziwe ezo. People's Choice Awards bw'oba omanyi entertainment company bagiyita NBC. Yes, kulira eri mu America. So mu Africa batulonze naye nze mu East Africa nze gwe balonze. Olowooza lwaki bakulonze mu East Africa ne balondayo gwe? Kubanga nze nsinga following mu East Africa. Kuki? Ku TikTok kubanga content wange agenda beyond agenda nnyo mu nsi ez'ebweru. Kyobola abana ba attractinze okunnoona. TikTok wakikola okubanga olina following wakati ndowooza oli mu 5.6 wakikola okubanga olina following mbyenkola mbyagala mbinyumirwa then n'ekirala oba olina okukiipinga ng'oteekayo naye mu lockdown nafuna chance nti nali siri busy because twalinga waka so nakolanga nnyo video nga nteekayo buteesi just nga bono kinyumirwa one time video emu negenda viral nemmanya abantu bange benina bavaawa kikye nina okukola so bwento bwenatandika ne right now kikola kubanga kati nina 5.6 million followers. Bino ebintu tobiteekamu nnyo nga ndabanga ebyebbeeyi ennyo ebintu byokozesa. Ekintu kyoyagala ekirooto kyonna kyoyagala ne bwe kiba kiri worth millions and millions oba olina okubaako newotandikira osobole okukiteekamu so nze okuteekamu talenti yange tekinnuma because nkimanyi egenda kuzza kubanga kusiga nga bw'okungula. Okunominatinga like okuvoting omuntu ayinza kola ki? Actually webale nnyo okumbuza ekibuuzo ekyo. Olwaleero is a special day. Twatandika nga 26 naye olwaleero is 1st November. So olwaleero is special. Akalulu kamu kakauntinga emirundi ebiri. Omuntu omu alonda emirundi 25 but egyo emirundi 25 jjukira nkugambye kakauntinga emirundi ebiri. So omuntu omu olunaku asobola okunonda emirundi 5 just ng'anonze omulundi gumu. So akalulu ke kamu ng'akozesa link nkafunamu votes 5 mu lunaku. So olwaleero abantu munonde oba obadde tononda mikutu gyange gyonna egya social media ku TikTok, ku Facebook, ku Instagram, ku YouTube anti ye wali link mu bio yange waliyo link yitayo waliyo bu videos okuyigiriza engeri gy'olonda so tekigenda kuba kizibu nnyo waliyo bu video obuyigiriza engeri gy'olonda bwe busooka waggulu then bukulagirira ne link weeri gye buli mu Luganda ne mu Luzungu. Angela Sama eno awadi bunene ki bweyina like kikyegatta tafaali kirigatta ku Uganda? Tafaali ddene nnyo. Kenzo yawangula BET Award ne batumanya ne bamanya nti waliyo omusajja gwe bayita Kenzo ave Uganda. So bwe tugenda ne tuwangula award eno ng'omuntu bwagenda n'adduka n'awangula omudaali bayogera ku Uganda nti bayogera gy'ova nti Angela Sama wangudde award kuva e Uganda. So bwe bakyanawunsinga lese kuba zino award ziri mu America ensi yaffe yeeyongera okumanyika tufuna aba visitors abajja mu nsi yange kubanga byempromotinga bintu byaffe bya wano waterfalls emmere na buli kimu abantu abamu baagala obiraba so bwe naawangula erinnya lyaffe ligenda kuvuga n'aba Nigeria kuba mulimu aba Nigeria mulimu omusajja omukyala ava Angola mulimu aba South Africa abo bonna bagenda babalaba lesa wininze and they get to know nti Uganda jeri ate erimu talents ez'enjawulo. Okoze kinene nnyo okubanga otunda like ebintu byaffe by'eggwanga bye tulina mu ggwanga. Ministry yali evuddeyo nekuwa like support. No. Ebintu ebyange mbikola nzekka n'abantu abandaba ku social media benkola nabo collabos siyogerangako omuntu yena mu government ministry tewali kyagadde of course nandyagadde okuba Miss Tourism oba ambassador kubanga I'm promoting Uganda nga tewali ansasula. That is so nice because I love it and it is my job okugipromoting. Musically twakikumanyi ng'omuyimbi. Yes. Era waliko omuntu amusteloko nebaserabidde. Yes. Okyayimba. Okuyimba ngenda kuddamu kuba kati na audience erinze okuwulira kikyendeeta naye mu lockdown bwe yatukubamu bintu bingi ebyakyankalala business wise sente music yetaga sente ne time so right now I have the following sente zijja
Well and good, just mulinde surprise nsobola okutaka yimba maaso awo oba ebbanga erijjako. Ayimba ogenda tawuno oba TikTok bwe tumanyi oba ogenda sigala ku music wall walimba. Omanyi oba tonafulumya kintu topromising abantu. Tusolamu babanda naawe nekutya. Simanyi, I think nange ndi ego okulaba music kigenda nafulumya, so fenna egenda ba surprise nze nammwe. Angela sama kuwumba Yeah. Bubaka kibosembyayo eri abakugoberera n'okwongera okubajjukiza kwongera okunoonya ati abangoberera abawagizi bange bonna naddala Abannayuganda ekisooka nsiimye nnyo Abannayuganda babadde tebanfollowinga ku TikTok n'ewalala ensonga lwaki sinafuna blue tick but nsiimye nnyo since we natandika okwogera nti mu voting waliyo Abannayuganda abasituse ne bagamba let's fight with her. So thank you so much first of all. Ekyokubiri olwaleero bw'onnonda oba okoze kyamaanyi contribution yo eba y'amaanyi nnyo kuba akaluluko kadabolinga emirundi 25 50 votes. So guys, thank you for loving me. Keep on loving me. Yes. Ensonga ya blue tick zizenjibwe. Yeah. Kyetaagisa ki okugifuna kuba mbadde nsuubira owaali badde wagifuna. Abantu Bannayuganda bannange bwe batanfollowinga ne bwe ndiweza million 30%. Ne bwe ndiweza million 1000 tebali jimpa. Naye Abannayuganda bwe banfollowinga bali ne bamanya nti ne mu nsi yange bamanyi promotinga TikTok mu nsi yange bajja kumpa blue tick. Ante kitwala yadde emyaka kubanga olaba n'abalina following entono as long as abantu bafollowing bava mu nsi yo bafuna blue tick. Nze content wange promoting Uganda ne surprisingly abazungu badde basinga omulaba kubanga for them it's new, for Ugandans it's normal. But career ya model career yange ya model ndi print model kola bulango bintu ebityo na kubera ku billboards and everything. I'm talking to a lot of people era nga mbadde mulambadde kola collabos n'aba photographers and everything. So yo egenda maaso naye sisobola kugamba nti kati eriwa I think ebintu ebisinga bobo following obo olaba kati nkoze kino kati ndi wano bwenji. Ne yo multi talented okola ebintu bingi. Yeah. N'ebintu bino bikwasaganya otya? Nga bwe munsanze nga mpaku kankola kino na kiri ndi mukazi atayagala kutuuliraawo kulinda bankolere because osoka tandikanga gwe osoka kwesupportinga era nze nkeera kumakya ne votinga emirundi gye mutamanyi because nze mmanyi nsinina okwesooka okwesupportinga abantu abalala okwesupportinga. I'm very hard working. You can even ask my manager. Yes. Okay.